Tuyanziza nnyo mwena abeekumira ku Wonderboy UG era nawa subscribing okola omulimu gw'amaanyi. Go wena tana subscribing amadde nsabo subscribing tubeere nga tweyongera mu maaso era naawe atana kumpera kano ka video ka like mbadde nsabo kampeleka like lwakuba eno video gye tuddako muliro. Brisher Kash ebibye ebirabisa okutereera ate Chameleon mu bujjudde lw'abantu avuddeyo n'etondera Bobi wine rape ebibye bambi ikyuli kyamukoze byonna ogenda bo bisanga maaso awo. Kale katugende mawulire gafaga tulese lero nga nyongero bajjukize ba sponsors baffe Biva Organic nga onakola ku buli bulwadde bonna nga kwese eddaggaali ya butonde asangibwa Olubaga Road ku Access Building mukubire ku namba z'essimu ziri awo abirenga kuyamba ate Hajat Kalado agamba mulombi w'edduwa jangwa kulombera edduwa asangibwa Wakiso go wena ine ebizibu abiki obaki gwe mutuukirira abirenga akuyamba. Kale katugendereyo mu mawulire gaffe. Brisher Kash kirabise ntino akomyewo ku TikTok era amaanyi atandise okufuna oluvannyuma lw'aba tiktokers fan ku TikTok bamusabidde Saala zammwe zituukiridde abamutwalidde obuyambi endowooza butuuse kozi njagala mulabe video gye yasoose okukola nga yakava mu ddwaliro lijjo. I swear, depend me ndowooza ka video mukalabye ekyo kiyongedde tulaga amaanyi ntino Brisher Kash the best tiktoker mu Uganda proud kadama oba muyite house manager agenda kuba atereera saawa yonna ate nga ye Chameleon mu lujjudde lw'abantu asazeewo ne yetondera Bobi wine kambalikire ka video mbere nga musobola okukalaba. Sisobola butebaza group gye bayita Radio and Wiz obugalo babuliwo obugalo Radio and Wiz ate nga ye mukulu mayanja nga tumuvuddeko jaja ichuli ndoza mwena mumumanyi naye avuddeyo nga ine ensonga ze bambi ku rape era nga bambi eno nsonga teagikoledde rape yokka yakoledde bakyala bonna nga naawe waloyise mweyombeera oba nga oli mu kuyita mweyombeera ayagala mutegeere nti no okuyita mweno mbeera by the way eba choice n'omutima gw'omuntu ndowooza rape mulaba kyakola oyo yagenze n'ayogerera mama fina ndowooza mwalabe mama fina ng'akaaba amaziga ekyo ekitabanga nawo mu Uganda mama fina okuvaayo n'akaaba naye nga bambi ndowooza mwategedde eyakoze eki yamuletedde okukaaba naye era yamusabye mbu amusonyiwe ku ebigambo byamugamba lule yali tabitegeeza lembu yali abyogeza busungu oba biki ndowooza ka video kambalekere mukawulire ate nga video eno wevaako waliyo video ya Asia ndowooza Asia tugenda tuba tumuyisa mu video zaffe zisembayo buli video Asia gyateekawo naffe tuwena tulugiteekawo go ina music promotion niyo yenayina kubira ku namba eziri awo wansi kuliko music promotion zigikubireko abirenga akuyamba mu music promotion wo go eno oli upcoming oli bweru wetaga music okutambula mukubide mbambi ali trustworthy era akolagana naffe aba Wonderboy UG. Kali kambalekere video ya jaja ichule wa munne Asia okomye olumya abantu kama yeta omanyi naawe wanudde waliwajja okulumya olumya abaana babano mweno lijimu ne muli jimu ejja waliwo alirumya abaana bo osibye abantu bwereero ofojinga obujulizi Allah waggulu yakulaba otadde abaana b'abandi mu makomera awatali musango bakwegayiridde obajjeyo ogaanye kubanga olina amaanyi mu kkooti mu balamuzi mu kupeekawo buli mbeera okuumidde omwana wa munne emabega w'emitayimbu okumala ebbanga naye nga talina musango mu mutima okimanyi talina musango naye okozesa amaanyi nti mwe muli mu gavumenti mwe muyina ennyota kale gwe n'osalawo otulugunye omuntu wa bulijjo naye nkubuulira mu kinaana Mukama Katonda yatuyamba n'atuggyako bano bonna bamaliya Mungu bani balwakasiisi bafadulu bonna abo baali beeyisanga mmwe mweyisa naye Allah nga yannafuyiza embeera odduka tomanyi nti oli member of parliament odduka tomanyi nti oli muganda wa musabba muyise bulungi abantu bone bayitawo mu mmotoka n'obudde buli mukolo ne babategekera be basooka mu maaso tebamanyi na nnaku eri ku nsi eno ate ng'omunaku yabategekera naye tebalimulabamu kalungi nakamu. Mukama abakazi kyembagamba kimu bafukenga mu bbafu amazzi banaabenga mu bulungi kituufu baleme okuvuma ng'abasajja kituufu baba w'ekitiibwa kyabwe alaali oli bw'ava eri hawayise
atomala omufumbire chai chichi. Kiki kyennyini. Ayina fine ngani gokabirira. Enjala zibalingiza walu. Abasiramu abakuma omuceere. Abo n'abasonyiwa ddala nze nabavaamu ddaabo. Wabavaamu katoli mulokole. Mwana wa Yesu omanyi okuba ettendo. Ekitiibwa kijja ye Katonda gwange. Kyekyo. Kyembagamba baddeko ku mpisa. Beeyisa batya? Mpisa ennungi sikuba abasajja. Kituufu. Gwe Asia. Kasawo lwaki beeyisa bubi? Balina emitima emibi Uncle Ken sikulimbyamu. Oli n'omugamba